awo ku mukogo ogw'omunaana kati ngenda ku ttaka lya gavumenti eya wakati. Mukama wange ngawe nabanyonyodde Speaker, Abangereza bwe bajja wano tebajja na ttaka lyabwe. Ettaka lyonna Katonda yali yalitondera wano era baasangako ekibumbe ekya TTAKA, kibumbe kirungi nnyo. Abazungu ne bakiddiza kya mutwe gwa muntu, kifaanana nga feesi y'omuntu. Abazungu bakirina kiri Bungereza. Abefumba endooza be balinga bakolerako emirimu gino empangaawo ne bakitwala kiri Bungereza. Naye bannaffe ab'e Benin mu West Africa bo baddizibwa ebimu ku byabwe babatwalibwako ebintu ebifaanana ng'ebyo. Nsuubira nti ku lunaku olulala Mukama wange Speaker tulifuna omuntu alitwanjulira ebintu byaffe Abazungu bye baatwala ebiri mu bifo ebitali bimu mu Bungereza ne mu museums endala mu materekero amalala bituddizibwe wano naffe tubyagala. Akasozi akompanga okuli ekkomera eryo eruzira ku gavumenti ya wakati ttaka lya gavumenti ya wakati. Mukama wange kuliko n'ettaka eri ebibira n'entobazi ebiddukanyizibwa National Forestry Authority n'ennema nga bino biwerera ddala square mile 1,500. Mukama wange atayagala kusoma nnyo twamufundirizaamu ku muko gwe 10 ne 11 ne tumuterawo ebintu ebyo tebe eyo mu Luganda pie chart. Mbadde ninda kakensa w'Oluganda kyakubbali wano naye pie chart emulemye Mukama wange. Pie chart ekyagaanye bwe ensalaasala y'akabalagala simanyi ensalaasala y'akabalagala ono. Twagala tulage ettaka erivunaanyizibwa nga tusinzira ku bitundu ku buli 100. Ettaka eriddukanyizibwa district land boards buli gye ziri mu Buganda ziri square mile 35 ziri square mile 6,188. Ebyo nga bye bitundu 35 ku 100 n'ezisobamu. Kano kwabuzeeko munnatusonyiwa akasembayo kwabuzeeko kali kasimbo ka percent okukyanguya okukitegeera. Ettaka eriddukanyizibwa gavumenti ya Uganda liyita mu Uganda Land Commission ne National Forestry Authority kinajjukirwa ne district land boards nazo gavumenti ya Uganda ziri square mile ezikunukiriza ku 1,505 ng'ezo ze mwe butundu 8 gamba 9 ku buli 100. Njagala babalama mangu bagate. Ettaka eriddukanyizibwa Obwakabaka bwa Buganda liri ne mbamenyedde Buganda Land Board lirinako obuvunaanyizibwa ziri square mile 905 ng'ezo bwe butundu 5 ku buli 10 ku ttaka lya Buganda lyonna. Ettaka eriddukanyizibwa Kereziya ne Kanisa enzikiriza ya Kristo oba Kristu ziri square mile 92 oba obutundu akatundu kamu 0.5 katundu ku buli 100. Ate eriddukanyizibwa Abayisiraamu ziri square mile 24 oba akatundu obutundutundu kamu 13 ku buli 100 0.13 ku buli 100. Ettaka ly'obwannannyini buli wamu wano alina mayiro ng'oviira ddala ku 5 ku 100 n'okweyongerayo. Ery'obwannannyini abantu ssekinnoomu ze square mile 8,506 oba 49 ku buli 100 ebitundu 49 ku buli 100.
Oweekitiibwa Sipiika, bw'otunuulira engabanya y'akabalagala oyo kikulagira ddala nti abantu ssekinnoomu be basinga okulya akabalagala mu nsonga z'ettaka mu Buganda. Gavumenti ya Uganda ku bwayo ne mu gavumenti zaayo ez'ebitundu neddirira mu kulya akabalagala. Obwakabaka bwa Buganda ne bulyako akasoggo katono bwe kati ka bitundu 6 ku 100 mu kulya akabalagala. Ab'enzikiriza ez'enjawulo ne balyako akatundu ke tunayita akamu. Kale kino twayagadde tukijjeeyo mukama wange, twongere okuttanya ensonga 2 enkulu. Ekisooka kiri nti mu bwannannyini bw'ettaka mu Buganda, obwakabaka bwa Buganda bulinako square mile 905 obwakabaka bwa Buganda zokka, ng'endagaano y'olwenda yasanga obwakabaka bwa Buganda buddukanya ettaka lya Buganda lyonna. Kisaana kijjukirwe. Abatuweereza ebigambo bagamba twakolagana n'abazungu, twali bantu babi nnyo, tulina ettaka ly'abantu lye twabba. Ettaka lya Buganda eryali ddukanyizibwa kabaka wa Buganda square mile 1,700 n'omusobi. Obwakabaka bulinako square mile 905 zokka. Naye ate ekyokwenyumirizaamu nti weeziri. Kubanga era mukama wange Sipiika we bakubba, abazze okusaasira obagamba nti banzibye bammenye ne banziba ne bagira kale teebereza baatutte rediyo baagitutte. Naye Katonda w'amaanyi TV nali nagisibira mu kisenge yabalemye. Embwa we yabagobye yabasuuzizaako olugoye wali n'endujjayo. Kale square mile 905 mu budde buno kintu kikulu nnyo okubeera nti kiri mu ngalo z'obwakabaka. Era obwakabaka ku bwesigamye okusobola okubeera nga buddukanyizibwa mu ngeri eweesa ekitiibwa abantu ba Buganda gye baluubirira. Era osanga y'ensonga lwaki abo ababaweereza ebigambo eno tebatwagaliza kubanga twetengerera. Era tubawulira ennaku zino nga bagamba nti osanga n'ekitiibwa kya Buganda tekyaliwo. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Era mukama wange tukikuuma ne mu mayiro zino 905 tukikuumiddeko mu ngabanya y'akabalagala ono. Kwe kumanya nti ebintu ebyogerwa ku bwakabaka bwa Buganda okubeera nti twenyigira mu kugobaganya abantu oba nti enkola eya mayiro ereetedde abantu okugobaganyizibwa ku ttaka si kituufu. Kubanga ku square miles 905 mukama wange njogera nga nyimiridde wano mu maaso ga Namulondo tekuliiko agobaganyizibwa. Omukulu Simon Kabogoza talina muntu yenna gwe yali asonzeemu mmundu n'amugoba ku ttaka wonna mu Buganda, ettaka lya Buganda we liri. Tusaba abo bekikwatako bakozese obwakabaka bwa Buganda ng'ekyokulabirako mu ngeri y'okukwasaganyaamu abantu abatuuze ku ttaka n'abannannyini ttaka mu byapa. Ssebo tubuuzizza obungi bw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eririko abasenze. Kizibu okuweera ddala omuwendo omutuufu, naye mu mwaka oguwedde ogwa 2021 ebyapa ebya liizi ebyesoba mu 2,100 byali bikoleddwa
nga byakagabwa Buganda Land Board ku ttaka lya Kabaka 21,000 abantu abasoba mu 7,100 be bakapuntibwa mu kikungo ate abantu abawerera ddala 31,500 be bakawandiisibwa era ne baweebwa amabaluwa agakakasa obusenze bwabwe. Mu biti byonna mulimu Abaganda n'abatali Baganda. Ekikulu mukama wange okutwala okuva wano kye kino nti abantu abasinga obungi tebawandiisiza liisi. Tubakubiriza beeyune Buganda Land Board bajje bawandiise liisi. Naye n'abatawandiisa liisi gye bali era batudde entende bawandiisibwa, abamu bapuntibwa, abalala bawandiisibwa ne baweebwa amabaluwa amatongole ne bakalira nga bamanyi nti balina bye basinzidde okubeera ku ttaka lino. Ettaka lino kuliko abasenze abamu nga bamu ku bo gavumenti ya wakati ng'eyita mu bitongole byabyo eby'enjawulo okugeza nga poliisi n'ekitongole ekiramuzi n'ekyamakomera ku ttaka ly'Obwakabaka. Era ettaka kumpi lyonna ery'Obwakabaka liriko abasenze naddala ab'ebibanja. Omulimu omukulu ogwa Buganda Land Board kwe kuteekawo okuluŋŋamya ensenga n'enneeyisa n'enkulaakulana ekolebwa ku ttaka lya Kabaka. Kati gamba nga oli wa kibanja kirungi obeere ng'osobola okukozesa ettaka lyo, naye bw'oliyiikula obuyiikuzi n'olimalamu ettaka lifa n'omuwendo oba omugaso gw'ettaka eryo eri Obwakabaka lifa. N'olwekyo Buganda Land Board ekugira abantu okwenyigira mu nkozesa y'ettaka eyonoona ettaka erimalamu omugaso. Mu kuteekawo bino bingi ebiyitibwamu okugeza ng'okuwandiisa n'okupunta ebyo bibanja n'okubateerawo enkola bwe basasulira busuulu nga bwe kirambikiddwa mu mateeka wamu n'okubafunira ebyapa ebya liizi abo ababa baagadde nakyogeddeko dda. Waliwo akafaananyi awo obulungi ennyo nga mulaba omulangira Wasajja ng'agaba ebyapa ebya liizi mu nkola eyaliwo eya kyapa mu ngalo, era awalala nga abakungu aba Buganda Land Board mwe muli n'omukulu kati ow'ekitiibwa Kyewalabye Male nga bawandiisa abantu ab'ebibanja mu Bwakabaka bakola emirimu. Bwe muba temulaba nko Buganda Land Board bwekola mirimu, abantu bagikola baliko akamwenyumwenyu ako ke mulaba mu bifaananyi ebyo. Obungi bw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eririko ebitongole bya gavumenti. Ettaka lya Ssaabasajja Kabaka kuliko ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Ebimu ku bitongole bino byetengeredde mu mateeka birina corporate status, wabula ebirala biri wansi wa gavumenti eya wakati. Ebitongole ebimu bizze bikolagana bulungi n'Obwakabaka era nga bisasula bulungi ssente ez'obupangisa, naddala bino ebyetengeredde. Ebitongole ebirala bigaanidde ddala okusasula ensimbi era zibeera zibanjibwa bubanjibwa mu myaka nga zigenda zeeyongera. Obungi bw'essente zino wetumaliddeko omwaka oguwedde bwali obuwumbi ezibanjibwa bwali obuwumbi 215 ne miliyoni 8 mu Lungereza 215 billion 800 million Uganda shillings. Mukama wange kisaana kitegeezebwe era kitegerebwe bulungi. Essente zino zoogerwako nnyo nga arrears oba ne zoogerwako ng'ezibanjibwa mu byaffe. Nekifaanana nga Obwakabaka obwawaayo ne bubeera nga busuubirwa kufunayo akantu. Ettaka liri lye twayogeddeko mu kitundu ekyasoose, ettaka eryaddira Obwakabaka, kuliko ebikolerwako gavumenti n'ebitongole bya gavumenti nga birina okusasula busuulu, Mungereza kyayita rent. Era bw'oba ng'ogenzeko mu kkooti ey'ettaka ojja kugisanga Land Division etudde mu kizimbe Twede nga nannyini kyo ye mukulu Dan Twebaze. Supreme Court ya Uganda etudde mu kizimbe awo ku Kololo nakyo kiriko wa nannyini. Ebitongole bingi bitudde era bikolera mu bizimbe oba ku ttaka ery'abantu ssekinnoomu
mu nkola y'emu obwakabaka bwa Buganda bulina ebitongole bya gavumenti ebikolera ku ttaka lyabyo ne mu bizimbe byabyo nga birina okusasula rent buli mwaka, naye obutafaanana ku muntu mulala yenna gavumenti mwesenze ku ttaka lye oba mu bizimbe bye. Buganda yokka yefaanana nti esasulwa gavumenti liweesiima. N'olw'ensonga ekyo obumbi buno tubuyite mu Lungereza rent arrears. Era omuntu yenna gy'ali amanyi bulungi nnyo landlord bw'abeera nga tasasudde rent. Bwakusanga ng'oli enkoko yeewuunya lwaki oli enkoko nga rent tannakakola ki kusasulwa. Twewuunya lwaki gavumenti eri enkoko nga rent ono buwumbi na buwumbi bukyabanjibwa ate nga ebyokukola ebibanjibwa gavumenti y'Obwakabaka nabyo bingi. Njagala mbategeeze ebitongole ebiri ku ttaka lino bye bino wammanga Minisitule y'ebyokwerinda n'amagye mu bifo by'enjawulo gamba ng'Emakindye, Nakasongola, n'awalala Bombo, Bukakata n'awalala. Minisitule y'ensonga z'omunda kuno kuliko station za poliisi ez'enjawulo kugeza nga Kira, Kasangati, Namayumba n'endala ezisukka mu 26. Amakomera buli lwoyita ku makomera nga gali ku ssaza oba eggombolola, amakomera ago makomera gatudde ku ttaka ly'Obwakabaka gakunukkiriza mu makomera 76 malambirira. Amasomero n'amatendekero agasoba mu 8 gali ku ttaka lya Bwakabaka ng'essomero lya Rubiri Senior Secondary School eriri ku ttaka lya Pookino wano ng'oserengeta Wakaliga. Liwerezaako ddala amataka liwerezaako yiika 14. Gavumenti erifunamu ssente mu kusasuza abayizi ebisale by'amasomero naye ate rent eno alabika nga twagambye tenant alya nkoko naye landlord bakyamussa vumbe n'akawoowo. Kuliko amatendekero okugeza Nsamizi mu Mawokota, Mpigi, Umeya n'amalala gakunukkiriza mu 8. Minisitule y'ebyobulamu kuliko amalwaliro ng'Egombe, Kiruddu n'amalala 78. Ekitongole ekiramuzi kino kirimu amakooti ag'enjawulo nga gali ku ttaka lya Kabaka okugeza nga kooti y'e Makindye ne kooti endala Ensangi, kooti y'e Mmengo n'endala. Ebitebe bya gavumenti z'ebitundu eby'enjawulo. Gavumenti z'ebitundu ezimu mu Buganda ziri ku ttaka lya Kabaka okugeza ng'ekitebe kya disitulikiti y'e Kayunga, Mukono n'endala. Ebitongole bino bisinga biri ku ttaka eryakomezebwawo mu mwaka ogw'2013. Era ebimu bisasula bulungi okugeza nga Wakiso ondowooza omwami Matiya Mwanga omwanika twandimukubiddeko mu ngalo omukungu wa Kabaka, ne Masaka ekulemberwamu mukyala Florence Namayanja nayo district esasula bulungi ate ntegeezebwa wano nti bombi beddira mutima. Waliwo Abangereza tebayita causation ne correlation. Ekintu okubeerawo kwakyo si kiyinza oba nga si kyekireese kinnaakyo. Kale enkoko bwekookolima omusana ne guvaayo, okookolima kw'enkoko kugamba omutima guyinza okubeera nga mulungi gulina obuwulize eri Ssaabasajja omutima naye ng'ekika tuddayo ku gavumenti. Ebitebe bya gavumenti mujja biraba bingi. Ebitundu mu districts eziwerako mu Buganda biri ku magombolola ne ku masaza ga Buganda. Ettaka eryo eryaddira Buganda mu ndagaano y'e2013. Nfunza mukama wange ensonga zetutegeddeko gavumenti zeyagala okusinziira ku okukyusa amateeka agayinza okunyigiriza Obwakabaka. Eno y'ensonga ey'omusanvu mu bbaluwa, kubanga watusaba ssebo w'ekitiibwa twogere ku nsonga endala yonna enkulu gye tulaba ekwata ku nsonga y'ettaka. Mukama wange, ennongoosereza gye tuwulira ku ttaka ya Mayiro ejjamu ssemateeka mu kawaayiro ako katuwandiise awo, era eyagala kuggyawo enkola eya Mayiro wabeerewo enkola emu ewandiikibwa
nga buli kimu kiri mu freehold. Njagala kufunza nnyonnyole Buganda weeyimiridde ku nsonga eno. Tetulwanirira kigambo mayiro, kubanga ekigambo ekyo kye kimu nga bw'onoogamba nti Jime oba Jackson oba Luwendo, bagamba nti kale ettaka lyonna lijja kuyitibwa nga lya Luwendo. N'omuzungu naye bwe yava ne square mayiro ze tukifuula mayiro, twagandawaza bugandawaza kigambo. Ebizibu bye tulaba nti ekika kya mayiro eky'ettaka kya bwannannyini, era mbazaayo wali ku ngabanya ya Kabalagala Obwakabaka bwa Buganda busukkulumu bwannannyini mu ttaka, kubanga bulina ettaka erikunukkiriza ku ebitundu 6 ku buli 100. Essente eziyimirizaawo Obwakabaka ne bufaanana nga bwe buli mu kitiibwa kyabwo ziva mu ttaka eryo, mu nkozesa y'ettaka ne mu ngeri gye tulikulaakulanyamu.